Asiramu tuli mu kwogera ku nsonga ez'enjawulo ngeri omwaka gye gutambuddemu nga tukubaganya ebirowoozo n'okukujjukiza olugendo lwaffe n'ebyo ebikyagaanye oba ebyo bye tutambuddeko ng'eggwanga mu sectors ez'enjawulo. Akatuuso kano muggwano gwange yatera okukayita akatuuso ndoza ebapaati akanyumiro. Akatuuso kano ke tutuuseemu tuli mu kwogera ku nsonga katuyingidde ebyobufuzi engeri omwaka guno gyebadde politiko ya omwaka nga gwa byabufuzi kizibu ensonga obutawogera ku nsonga ya byabufuzi bingi ebibadde mu mwaka ojja tusaasira tuyinza obutasobola kunokolayo kimu ku kimu olwakadde akatono ke tulina ate n'ensonga nti okusingira ddala gubaddemu byabufuzi n'ensonga ez'enjawulo z'obadde ng'olaba zibadde era zeekuusa ku byabufuzi so obudde obusinga tugenda kubuwa byabufuzi. Tubadde tukyayogera ku kalulu k'e Kawempe North by election eyawangulwa Honorable Elias Nalukola ensonga ne zigenda mu kkooti naye era okutemeratemeramu nga sinaba kuyita munnange Jjunju yabadde amaliriza omwaka guno gwennyini twabaddemu n'ensonga ya okufa kwa Raila Amolo Odinga. Omwaka guno mwalimu okulayira kwa Donald Trump, omwaka guno mbaddemu okulondebwa kwa Samia Suluhu, omwaka guno mbaddemu ensonga y'aba Gen Z nga batawaanya William Ruto Kenya, omwaka guno mbaddemu ensonga nyingi nnyo n'omukago guli ogwa BRICS tunaatutuuse nga kadde katusobozesezza okwogera ne Papa by the way utunatutusenga kadde katusobozesezza okwogera ku nsonga z'amawanga agatuliraanye ensonga y'omukago oba okusayininga peace treaty between DRC and Rwanda n'ensonga endala nyingi nnyo naye tujja kuzoogerako nga kadde katusobozesezza. Tujja kwogera ne ku nsonga y'Namugongo okulamaga ku ludda oluli olw'Abakatuliki twakola bulungi nnyo terefayina ngera bwe tutera okukola ne tukolera ddala bulungi nnyo ne tukavalinga ensonga ezo bannaffe abaalamagira emunyonyo baakigwako waliwo bbomu yabwatuka naye byonna tujja byogerako mu maaso eyo. Katumalirize n'ensonga ya Nalukola ng'omaliriza Jjunju then tugenda kwogera ku nsonga y'ebibiina ziri ensonga z'enkonyeko tujja zikomyawo. Jjunju obadde omaliriza? Mbadde maliriza nti twagenda okuva mu kalulu ako ng'ebintu bibaddemu nga mwalimu bingi ebirumira era y'ensonga lwaki General Museveni onalako ensonga z'okulonda azigoberera nnyo era yagamba NRM ewangulwa eteeka Wempe North awo mubampitire n'ayita balooya n'ayita abakulembera ekibiina n'abalagira bagende mu kkooti weewaawo ekyagenda mu kkooti nti Ajati Farida Nambi Kigongo ye yaloopa tugenda mu musango gwali maaso ga Bernard Namanya era nga ebimu ku bye yayimulugunyaako nti mu bifo ebisoba mu 14 obululu obwalimu tebwabalibwa era ye ng'agamba nti obululu omutwalo gumu mu kakaaga mu lukaaga mwana tebwabalibwa ng'agamba nti singa obululu obwo bwabalibwa bulungi nnyo Nalukola ono yali amumegga so n'aleeta obujulizi n'agamba Nalukola ono yalabibwako mu bifo ebyenjawulo ng'akuba kampeyini ku lunaku olw'okulonda Nalukola ono yagaba ensimbi mu lwatu Nalukola ono era n'abantu beyaziwa n'abaleeta mu kkooti twagenda okufundikira nga Bernard n'amaanyi omusanga agulabye nga weeguli ddala n'agamba nti Nalukola ono yabba akalulu yagulirira abalonzi era ayinza okuba yavujjirira abantu abaakola effujjo mu kalulu n'olwekyo n'agamba Nalukola tuddeyo mu kalulu ne Nalukola n'agamba nga bwe twayogedde nti amateeka gegazibibwa kkubo galinga mazzi n'agenda mu kkooti ejulirwamu n'ajulira era n'okutuusa olwaleero abatulaba omusango singa gwaliyo nga gwatandika okuwulirwa mu kkooti ensukkulumu wakati w'abalamuzi 5 singa ensonga nazireeta dda naye tegulabikangako wejeredde era jakala bategeeza nti Nalukola akyali mbaka wa Parliament. Owakawempe North. Atulaba oba obadde ogoberera ensonga kyensuubira nti kyekituufu ensonga z'entalo mu bibiina by'ebyobufuzi omwaka guno ensonga ezo zambadde nnyo ebyobufuzi entalo mu bibiina ebyenjawulo kumpi buli kibiina kibaddemu entalo ez'enjawulo n'obukuubagano mu bukulembeze bw'ebibiina abalala bagamba ntaputa ya ssemateeka w'ebibiina byabwe abalala bagamba neddono teyagenda ku mitendera gy'ekibiina engeri gyekiteekeddwa okutambulamu abalala bagamba twalina endagaano yaffe ey'omukasaka temwagituukiriza kati tugenze ekivuddeko n'ebibiina ebyenjawulo okutondebwawo nga Robert Mwanje bwe yatunyonyodde n'ebirala naye Robert Mwanje tutandikire ku kibiina kinnansangwa ekya bajjajjaffe Democratic Party entalo eziriyo n'engeri gye tutambuddemu omwaka gwa DP era ndowooza nga banyonyodde nti Nansangwa Democratic Party kyekisinga obukulu mu ggwanga naye okuba kwakyo obukulu bwekityo tekibadde kifaananyi kituufu olw'embeera eriwo gye nakugambye nti tuli mu transition ebikolebwa byonna
birina ekigendererwa ekikusike tuli mu lufu nga ffe abali embalala nga tuyitamu kulonda abakulembeze abajja aba DP abaliko olwaleero ebyaliyo twabigoberera bulungi twabiraga bannansi naye ng'olaba nti body language oba enneeyisa y'abaana byabafuzi waliwo kyebatwogera bana kyebatwogera naye kibategeeza banna message bakuwa naye twagyogedde era bwogoberera nnyo ne mwami Norbert Mao ajja yogera lunyingi ng'agamba nti akalulu obululu tagenda kukyusa bukulembeze bwa ggwanga mulowooza era gyakugamba kaati nga museza agula sowaani nti tulonda naye ebisalibwawo mu bisenge gye mutatuula ye gy'abeera nti yakola alliance NRM ruling party ebinasalawo akalulu kano ebinasalawo obukulembeze obuddako ne Uganda empya nsonga ndala nnyo zakukola mukola ki kukkaanya so nga tebogoberera byayogera ne body language ebibiina ebirala ebijja bimerikwawo nga DF nga abolusaninya n'abalala bangi nti olaba nga balina ekifaananyi kifaanaganamuko ne layini eyo bayita dialogue bagamba tuteese twogerezeganye ne bannaffe tubeere tumalire ensonga ezo bwezigoberera obulungi tezaawukana nnyo na Norbert Mao kyajja alambika ggwanga nti obukulembeze obuddako oba evuunike ly'ebyobufuzi eryawamu eddene erya Uganda eriddako sijja kuyita mu kalulu wabula wajja kubaawo enkola ennungamu endala eneegobererwa omukulu gwe wadde guyita nnyo mu iPod nga platform ndowooza iringa nga kati enkola ey'amateeka eriwo esikiriza abalala okwegattira awamu okulaba ne baggusa ensonga eyo nga bweteekateekeddwa naye nga okuzaayo ku nsonga y'ebibiina by'obufuzi nti walaba DP n'entalo zaayo zitambuliramu okumala akaseera akawanvu zezaavamu amugendamu NUP abalala bali mu PFF abalala bagenze mu DF nti okwabuluza okwo n'okuba nti nno olwaliro mu beesimbyewo bonna temulimu independent bonna bibiina byabufuzi kiina message etali njogereko gikisaawo nakalulu kanagwa kano oba awo ojala nga ebibiina bikuŋŋaanye mu iPod bigende biteese ku kikiddirira for Uganda's cause eyawamu kitegeeza nti nno omuntu anaasalawo Uganda eddako sigga olwali alina olonda akalulu k'enkya obaako mu January wabula abanaatula nga akalulu kawedde naye obadde okoze nnyo amawulire n'otuleetera Richard Sebamala n'ofuna ne ludda luli olwa DP ekkiriza mu bukulembeze bwa Norbert Mao obadde oleeta abakugu ab'enjawulo omubadde ne Waswalule n'abalala ensonga munda mu DP kiki ekibaleetera entalo munda internally kwabo ku bukulembeze obwo bubiri obuleetawo ebyo ebiwayini wankubadde bo tebalinga bibiina birala nti byo direct byetonzeemu ekibiina naye DP tenavaamu kibiina direct tukyali mu DP twandisuubidde nti era nali njogerako ne Sebamala ng'awakanya obukulembeze bwa Norbert Mao nimugaa gwe lwaki totondawo kibiina ngaawe ekitiibwa Mpuuga bwe yakola n'atondawo ekikye Bassemujju bwe baakola ne batondawo ekyabwe naye nangamba nti DP ye wabula si ye Mao ndowooza yalambika bulungi ku saidi ye wakyakkirizaamu yagamba nti ekyonna si kya muntu kiba n'enkola ennambike n'ensemateeka alambika abakigoberera balina okukola kikutuusa obukulembeze bw'eggwanga ye kyagamba nti ebikolebwa mu DP munda tebigoberera ssemateeka wa kibiina olwaleero katanza aleka bukyamu adduke ku muliro olw'okubeeka kutta omuliro anattaasa nnyumba yakola ki gyasibukamu era ndowooza ye kyakkirizaamu agamba nti ebikolebwa mu kibiina si bituufu tebigoberera ssemateeka wa kibiina singa obuli awo biba bigoberedde ssemateeka ku ndaba ey'ebintu yandibadde tawakanya bukulembeze buliyo Mao yabagamba nti nze ndinaanya omuliro nze ndinaanya akutte omuti ogukuba eŋŋoma olwaleero era yakugamba nti nze bwe munzijja mu kibiina ate mwe mufiirwa olwaleero kubanga nze ndi mu gavumenti nakola alliance ne ruling party ninaanye muzeeyi era tomanyayo kataligiryawa namala awumulizaawo omukono ogukuba eŋŋoma nze nkwata omuti ogukuba eŋŋoma yes era twali mu balala butamiruka nga ye enjiri gyalisa abantu bamulonde nga bagamba nze Uganda eddako olwa DP nga bagamba nti okubaakwe mu alliance ne NRM kiyamba banna DP kubanga aliraanyo akutta omuliro bw'aba atagala n'omuliro nga gumugjaho nga gukwata kale do principally kiri nti obutakanya munda mu kibiina buva ku nkola ya mirimu na nkola y'amateeka obutagobererwa mu kibiina munda ne batakanya naye ku nkola okuvira ddala ku ngeri gy'agendamu mu kibiina NRM okola alliance nti yali yakimpukumpuku tiyasiwa mu lwatu n'olwekyo
bana DP abakkiriza mu ndowooza endala tebakanya naye ku nsonga eyo. Okay, tuanza. Dennis Ntego kavarize nnyo ensonga za need